Coming up on Mama Angel and Tata Angel. Kati kankubuulire maama, otuba twogera ebintu by'omu nnyumba muno ebya family ngambe kika family tolina kujjamu wangi atagiramuwa Mama Angel naye okubeera mutuyamba muyambi kuba yafundulwa muganda wange wangi kati gogiramuwa agiramuwa mbuulira agiramuwa maama wo tubadde ku bintu bya family agiramuwa ne sente zibagenda kuwa za family za family kuba kati nakugambye ono yafuuka wa family yaffe newafa tusobola okumuziika ewaffe gwanya kuziika ewaffe oliwa kika kyaffe ate maama negendereza nkwata mpola olyankobaza amatooke tumanyi gye ziva okonangire kubanga nze nebiri bettaka byogerako ensangi biri nkwata mpola sobola bbiri nnyamu nga bbiri nnyamu ekigere pa tojja kuddamu kubirabako Robin kabakuwe ssente ntayininze bakuwe ssente maama Baba. Otudde eno mukwano. Olowooza ki? Obala ki? Sirina byakukola. Naku zino campaign ziringa campaign. Olina z'ogendamu? Kati anetende campaign kati ningamba kansigaleko ewaka bagende. Mama Angel yagenze mu campaign? Nze abadde agenda naye leero nsazeewo ne sigenda. Omanyi tulina ono gundi yatwala ono MP we gundi. Central. Atutwala kaguddeyo kati. Nabyagadde ebintu bye. Era smart campaign kwendi sisobola kuva wano. Baba nina ekizibu. Kuzibu ki? Baba ye mutwala aluki. Kale asatu gokka. Kwegayiridde muganda wange togaana nga luli. Neyanziza baba neyanziza. Luli mwansaba ssente. Nembabuulira engeri gye mugenda ofuna mu ssente. Biri bireke. Era okyalemeddeko. Biri bireke. Zange kati njagalayo emitwalo 3. Nemu buzibu ki? School fees, kugula biki, olina buli ogenda mu ddwaliro. Boleke. Mpa busente. Mpa. Ndi muganda wo, nekati waki obeera onnomye. Mama Angel tajja kumpa. Naawe atoogaane. Kale kakati. Sente oyinza ozifuna naye nze sirina naye ngenda kubalya pulani engeri gy'ogenda ozifunamu. Zo weeziri. Bw'onooba ng'oli mugonvu ng'oli wampisa sigwa oli akola effujjo. Olwonyima ogenderera pulogulamu ze ez'okunyima ssente kasita otandika okumbalira. Gwekkiriza nti nzi nkupangire. Mpa mu nsawo zo tompangira. Nkupangire? Mpa ssente. Kati awo ziganye. Baba naye beera siriya kale mpangira muganda. Okay. Tuyite Mama Angel yalina ssente. Azirina agenda zikuwa mu bulungi bwazo. Azirina agenda zikuwa. Olwonyimye. Azirina agenda zikuwa. Amazima Katonda mugulu. Tasobola. Ng'asanyuse ki? Nga mulabikidde ntya nze. Namusoke. Mbitira Mama Angel oyo. Kati mugambe ntya wogenda okunjogerera. Ngenda kwogera tofaayo. Naye anazimpa. Ajja zikuwa. Leero nga mulabikidde ntya. Alinamu ku ssente, nina ssente ze namuwa. Zali nali tannazikozesa. Million yes. Anti kati tugenda kuyombera bw'atampa nga nnyingi. Kuba kati omugambye azirina. Agenda kuwa. Ampe. Ngole amwegekera ng'onyiridde nnyo. Siri mugole mukwano wakandaba. Leero muyitiddewo omugole. Ate olinayo omugole omulala. Ono omugole leero, omugole enkya y'omugole. Mama Angel leero.
mugole leero ye mugole encha ye mugole luli ono namba ekyo taddibwako okimanyi baba Luzi bayogerako Sarah Zitoro mama Angel Zitoro afumba ekyencha Sarah is what? Sarah Zitoro Mama Angel Zitoro mama Angel afumba ekyencha mama Angel takuwa akwa mmere eri organic kitufuna gira ate okuchukamba chovala wo myuse okunyira kuno kwa mama Angel Zitoro nogeza nengune mabegeo ne ngamba mama Angel ajemirimu agikoze nze nagambi ndio butano lusanva luseera we bali munnange otamungagenze munno omulamu w'omuwaati omulungi ndakati mama Angel nange njigirize bakwata omusajja kuba gufumba ekyencha omusajja omuwajjuisa omulungi omusajja talina gyalaga omusajja waali kitegeeza omukutenga Saara ani ali mu kufumbira asiika bafumba mama yali mu kufumba yali mu kufumba okay si nyama leo si nyama etuga kulya nyama ati ofumba ebintu ebiri organic gugwato oyagala bisiike mama Angel yote baba kano gulo kangula kano of course ate kano tewali kisimu tebuli kimu okunyirira okwo konna maanyi gange labeza mama Angel eba nange omuntu alina omusajja tabula omuntu alina omusajja ataliwa sinna dabu nemba n'omusajja nembaleze n'engalo kanzikwekene akati mama Angel bangambye nti ompita Robin ayagala tulina ekizibu kye twagala otuyambeko Robin ayagala muyamba bambi kwa kati nze omanyi financial status yange kati si nnungi kati mbadde njagala Robin ono omuyambe simanyi kizibu simanyi lwaki oyogera kizibu kyolina sente mmeka zayagala sente si nnyingi ayagala emitwalo 7 toyagala emitwalo 7 ayagala 7 ayagala nadde nkitegedde akeera okumpaana ampita omugole nga bulijjo tampita mugole mbu mama Angel Zitoro mama Angel afumba ekyencha mama Angel afumba ekyencha ekiryoganic mama Angel taddibwako buntuntu mama Angel Zitoro afumba ekyencha mama Angel is beautiful taina mumwa mama Angel is nice and lovely takuvuma nzebina mbadde mbiraba okuva wenajja wano naye kati mama Angel kiki kyotwogedde kyotakola nti nkuwanye buwanye nze mbera nkuwanye ate nkubuulire waliwo akayimba akagamba nti ndabye abalungi appetite yagala nze gwenjagala yono omulungi owebbina nebise birungi oyo yeyayibono nze kankubuulireko abantu bawakana naye waliwo ettaala ly'ekibuga baali bagamba ono bakuba Jeffrey yegira teyategeera kyeyayimba ayita ate nakino nga nakagamba ebitumbwe akanya akayimba akakebitumbwe bakulire ebisooke era oyagala kunziba bubbiri naye tewali buzibu sobola kubba tewali buzibu mama Angel mpaana bitufu bino ebitumbwe nabyo yoyo teri mulala kakati taata Angel emitwalo ayagala mmeka ayagala 7 zinaakumala yogera sente z'oyagala entuufu zijja kummala baba 7 yogera nti zikumala zimmala mama Angel zimmala 7 kati ekintu kyangu nnyo sente weeziri sente weeziri naye ndowooza tugenda sooka tukola ndagaano tukole endagaano wabeerewo n'omujulizi nti senga abaana namuwoze sente taata Angel nga waali ne maama nga waali nze nja kuba omujulizi ekisoke tomala kubanza mwe bamugole oli muganda wooli sobola okumubba sobola okukubba oli muganda wo munnange kyogamba nzemubba leso akubba mami nesigompe sente tunakola endagaano tugenda kukola ndagaano baba olaba taata Angel olaba nze ono mumanyi yeefuula ensonga lwaki ndeesa endagaano mumanyi sisobola kukwefuulira mama Angel okuva ddi nga nkuvaamu nze oyinza okunefya nogandi tonaziraba nako maama gwe bakunyongera tebakunyo kati ndeete ekitabo tukole endagaano it's okay tozisasule oba tojja zisasula ajja zisobola emitwalo 7 nze tugenda kukola ndagaano ozinsasule tozisobole maama tosisobola tujja zisobola ezo
Ajaz. Mujazisobola. Mbadde ntegeeza ojazisobola. Agamba nti nja kuzisobola. No, kati lambika bulungi nti agenda nti ye engeri gyagenda okusasulamu. Tumanyi obazikuwa buli mwezi, obazikuwa buli mwaka. Nedda nzagala mu mwezi gumu. Kuba nange nzikuta omulundi gumu n'enzimu. Mugondezeemu. Omwezi munene kuye. Mutono nnyo. Kuye mutono. Emwongeddemu wiiki emu. Mwezi gumu ne wiiki emu. Kola myezi 3 ena. Myezi 3 nga sande zange tezidda. Aletenga emitwalo 10-15 naawe. Ezonya kuzisobola mama. Musasire. Olemerayo kugamba mbwate yanziba mbwate yaganye ate otukola otawulala. Ate njo baddewo buli mwezi njagala emitwalo 15. Kituufu ezonya kuzisobola. Nze onganya okuba omujulisi mujulisi kigogenda oleeta. Mama njagala mama naye abeerewo. Onamala ate mama Nze mala. Kunangira mama wati naye amanyi wampoze. Amenjo bawa baaki. Oyagala sendo batoyagala. Ate mama wachi omugamba nti wampoze. Uno muganda nga agenda kunjulira. Agenda kuteekako omukono. Kandeeta ekitabo. Leeta ekitabo omuyambe. Sikutegedde. Sirika. Oyo tavaako ssente. Tavaako yadde n'ekikumi. Nze nange ngenda liira ku ggwe nayagadde ssente. Kati bwe zijja kwatako 2 go 3 go 3 kwata 3 go abaana gange tojega kigambo nakimu sasula 2 neto gujje sasula nze njafuna engeri nze n'engeri gyenjosasulamu nziweeyo butofaayo bisigadde abayimba ebitumbo kituufu bayimba ono omwana onange oli siriyasi mbadde manyi asaagamu busaazi nga bulijjo tobuze kuteekako ndagaano gundi sitampu ya chairman era bwe baano ngenda wa chairman kukuona kuki ku ssente mmeka emitwalo 7 egya Uganda gwogimanyi ssente zowoze mulamuwo ndeka munaye nze njagala ssente yoga bujulizi bwe businga obukulu kiki ekikulaga nti sisasule ntandika ntya ye ku mitwalo emeka ate kati yagala ngende ewero sirinda openga sirina nabukakafuula ganti yaye mulamu nga gwowaaba nsobola okubbawo okisuubira mukwano nzono mumanyi bino byonna mbikola nange mbikola lwakuba nti mumanyi naye nali mubbeeko mamenjo tubeere sibukuddiza era oba gwabirigo tolina ngeri gy'oyinza kukwata mulamu w'omulamba omu bw'ati n'omutwala mu LC emitwalo 7 mingi naye toyinza kikola mulamu wo mpozi 5 emitwalo ngikuweerawo wano mu cash emeka nga tetukoze nandagana emitwalo gumu ebyo 3 ne 5 oba bakuweezo ate tuli ku ekyo tuleme kutuuka tezikumala tezisobola kutumala transport tamala tezisobola nakutumala ogenda zirya nambanze ne gwe ngenda okubeera nina ebizibu ate mwagala kunjogeza bizibu mamenyo mpe emitwalo 7 kati kiri bwe kiti tukyanguye obwagamba nti nagenda wa chairman tuteekako ndala abanga awoze nze kuba gwe oli muganda wange alinga agamba nti nze nabankema Margaret nabankema Margaret mpola ani mpozi gwana mpola senga w'abaana mpola senga w'abaana emitwalo 7 agagga si bantu emitwalo 7 ng'alina ozikomyawo oluvannyuma lwa mwezi gumu gigibadde 3 abambi mbambi mu emyezi 3 saasira muwe emyezi 3 musasire emyezi 3 yaziza mamengo omusingo ate otaddemu n'omusingo omusingo ogenda kusinga nange mitwalo 7 mingi sokoleke mamengo onotuwola ssente onompa ssente batompa ssente weeziri ate omusingo gujjiddewo nyina kaki olina ekyokusingayo kyonna nyina ngoye bugoye bwange bwe nnina kasaawa bugatto busawosawo engoye zonna
nga tokyalinamu wadde empeka y'ekisa ngoye zonna kati ez'omunju Mamenjo oli serious kasawa kano essaawa erimu mmeka eyo tongamba nti kakadde n'essaawa era kano muganda wange yakampereza ew'Germany ate n'essaawa eyalingi nazo muganda wange w'Germany yalinga ate yazambalamu nnyo ezo zibazisharinga n'essaawa zo tozaagala sirina kyenzaagaza naye tezava Germany zino zolaba n'engatto muganda wange n'engatto zonna ofisa bano sigundi bano engatto zonna ez'omunju kamalizayo ez'omunju nze mbadde ŋŋamba tandika ofiisi ewola ssente kubanga olaze obukugu bwazo kati senga sente zino ziyinza okulwayo notazituukiriza buli mwezi kumpa kati era mbadde ŋŋamba buli mwezi neetaaga y'amagoba mujja kweyongeramu emitwalo 10 maama tukyali ku mitwalo 7 twagenze kakadde yogera bwogezi nti kati buli mwezi emitwalo 10 kati mwaganya omwezi ogumu emitwalo 7 nze mbadde njagala mu mwezi gumu muzipo mitwalo 7 naye kati gibanga myezi 3 kati nze manfuniramu wanze aba yakuwola mba neetaaga amagoba okufunamu nnyo ate nyogedde ku magoba amagoba zonna zonna ziweddeyo kale wezinaaba ziruddeyo ng'emyezi 3 emyezi 3 ezituukiridde nga wetwayogera kajja kuba kakadde kajja sikakwatangako banaisagala mamenjo ontwale supiidi n'endagaano ya kikaaki mubbi asiri muyaaye kati oŋŋamba otya guwadde ensanvu nti nkuwa kakadde obadde embuzi nkuddiza ente siyabwa ziruddeyo sente nga ziruddeyo zitya nga ate bwetala kufunamu nga ndi mulamu wo bw'ozimpa mu myezi 6 nga nakuwaŋŋamba sisobola ate nga okinkuwa myezi tosobola kati kola kino eno ekyangu tumalirize be bano ababba gundi ababba amataka g'abandi omulabye omuntu ajja akololako mu mitwalo 8 oleeta nte be bano abagamba mu kifo ky'ogambagamba anguzizza owewoze mitwalo 8 epooti ya bukadde 8 agamba onguzizza njagala abajulizi wano nze nga nze asooka nze nabankema maze okusayininga ate njo sayininga musijja kusayininga onasayininga kinze guze gwe baziwadde ono gwe nziwadde kati gwalina okusayininga sijja kujulira bintu ebyo gwe muwe sente ze yanamba mba temwagala then kati kyo kankiveeko mba temusayininze sayininga pozi nga nzitwala nzekka ate obadde ozitwala naani nambye nsayiningireko onyambeko leeta kale nsayininga naye mamenji ofuuse muyaaye kano kaliyo akadde kamu n'emitwalo byemeka binaye tebituukiridde mba njagala kakadde ayinza ozimpeeraawo nga wayiseeyo emyezi 6 tetusobola kuzikuddiza we tutyo buli mwezi ogunaayitanga nze nga nkubisaamu oba tutekko n'akafaananyi n'ennangamuntu kiba kyetaagisa kuba agambye agenda wakyamaanyi nandyagadde ne fotokopi yandagamuntu naye bannange weewadde eddembe mu sente zino omugagga bannaye ate wangabye guwazimuwola zizo ani yampola sente ze munnange ayina we yaziteeba naye gyasayininga bannange tutekulevo kitasobola okwewola kiriyo bunaku kiri kale era tuli kkiriza oba tolina bakuwole bakuyambe okolere manerinda okolere gundi ofisi ya manerinda nazizaayo zino sente nga ndaba ziringa ezigenda gamba tunazizaayo ojja okuzizaayo gwe sinonda ekikumi onaalaba kati zisooke zijje ebisigadde byonna sente zisooke zijje tujja kulaba ekiddako batuwozeeko obwolumu kakinale sente kesooke ejja omanyi bwebeegaana esooka kati bwemala bwenejja tulabe ekiddako kyonna tujja kwefuulira ddala bulungi atajja kunsobola naye kimanyi wafuna ofisi ya manerinda amalako asobola oyo omulimu ogusobola mujja omukolera omulimu ogwo gulimu kasente nno lwakuba gulina ebisiraani bingi babbi balina ebikolimu bafa bufinga tebalaamye buli manenda obusanga bafudde bubbi bantu maziga g'abantu ese gusobola sanga mutubeebaabirira basente kale emitwalo 7 ezitiza bwandikiddeko kiro kitwala omunaku kikomeeri
magoba musingo obugoye bwange tagala butwale nga zinnemye abasasula ssente okimanyi mama njanyiza okunnyanula nanyanula lwafujjo nanyanula kunswaza akwanula nno nanti kunswaza oyo akwanula tukyagenda maaso sente okyazaagala abange ntuule sente tukyazaagala otuddeawo maama kantuule wantuulawa saagala ombeere wala kuba ensonga nkulu nnyo kyekigenda mu maaso kakati ani maama mbadde mpoza ono sente emitwalo 7 omuwoze sente adde alina ebizibu bye munnange nga zyabukozi bwaki munaye alina bizibu bye ng'omuntu omuntu gwebawola bamala emitwalo 7 mame nawe gwetewewolanga emitwalo 7 egyo ane maama nkunnyonnyola lindako mpulira oli mbuuzizza mama gwetewewolangako newola naye nga nina ensonga lwaki kati newola gagenda kusabiriza sente nimwatandise ddi okwewola sente kati mama ogamba ndikusabiriza mama enjo sente kusabiriza okise kusabiriza banna newola ngenda kuza magoba na buli kimu ngenda kikola n'emirembe gyange kuba ndi mu muudu ewola ku sente tubireke kale mbulira wamu mbadde ansabye emitwalo 7 ngimuwole ate singa sitaata enyo mbadde sigenda mmuwa ne kati ndabye ngono zibuzibu naawe omumanyi ne nga tukole endagaano era yina endagaano ngikoze ya mitwalo 7 ng'agenda kuzikomya mu myezi 3 naye mama mu myezi 3 mba seetaaga omusingo ng'omuteereddemu amagoba ga mmeka percentage ya mmeka mu myezi 3 talina kyayinza kunsingira kirina okubawo emitwalo 7 gizita sente kati angaye mutalina kyayina mpa okugjako engoye eziri wano n'essaawa n'obugatto nabankema kati nno muve mu muzannyo olaba ennaku zino nobwogende wamma nerenda ng'oyagala jasiti emitwalo 5 bagamba lekawe nanga muntu lekawe essimu olw'emitwalo 7 oyagenda zijja watalina nze endaga siginicha yange ogirina ngitaddeko kati ebisigadde bibeere wakati wamu gwesalawo oba ozimuwa oba tozimuwa ate kati ogenda musaleewo ate kati sente zange musaleewo abaffe tukyagenda maaso ne sente kwendi ku sente kati angiridde omusingo ngogi zikantuule ne wali kati omusingo ogwo maama nga gwangoye na ssaawa nangatto kati nga engatto simanyi essaawa simanyi esente zisobola okuvaamu ebyo ebintu nikesi alemereddwa okusinajyogerako tompanda bigambo atazze kunjerega tubeera bamazima esawa omanyi bbeeyi yayo maama omanyi bbeeyi ya ssaawa eno omanyi olugoye banga bambuuzizza bubuuza sente takyazaagala maama newotateekakatazaga mbuuzizza nti bw'oba olemereddwa okusasula sente engoye ezo nezibagamba n'obusawo neki zisobola okuvaamu esente z'omwana wange nga zinema zitya yo ogenda zijja byotasobodde kuzijja mmanyi kamalireyo maama endagaano soma tuwulire kati buli mwezi agambye ajja kubampa emitwalo 15 naye nze njagalamu amagoba ga mitwalo 10 ezo omugambye entono eyo teba 10%. Nze sifudde nkikoze nga yesenga w'abaana njagalamu emitwalo 10 singa w'abaana simugeyeeza wuugi atudde bwezi naamulemerera okusasula mu myezi 3 kambuuze lwaki ye mukulu we tazimuwadde talina sente singa lirindi wano era osumbuwa mwana wange era gw'osiiba otulugunya ate gw'ogenda emayi okusaba sente maama ku byonna ozze kukola kikuteerako omukono olina okubeererawo omwana wange zizo zange na mwana wange zamulamu wange zamulamu wange akusiteeko omukono nga mujulizi so sikunnangira abcdz otegedde maamunyonyo ekimulese ekituufu kamunyonyola nti kyendikwate mukyesi ate anawandiika anasayininga byesitategeera wuliriza bampe ssente kowasanza era agenda ndi mukumaliriza mbadde mama nkunyonyola wesinaala zimulemye mu myezi 3 kuba abantu bekyanganaga nja kusasulamuwadde mingi nnyo omuntu akuwa mwezi ogwo nensalawo nti egibadde 7 kale engeri gy'omukoledde nga mulamu nga senga abaana egibadde 7 egyo naagiganya kawera akakadde ekyo kiri feya tokirya basenga w'abaana nti ekyo kiri feya myezi 3 nanika kuteeka kakadde
nze maze wano okusayininga oyina n'ekyejo mwana gwe wano nze sayininze wano taata enyo kakati akakadde wabulawo n'emitwalo mukono njawulo ki sayininga bampe ssente saagala kusayininga bye sitannaba kutegeera nkusomedde buli kimu maama ate kati nyinza okusoma ebitali bituufu awo wansi awo kyenjagala okubuuza kakkana sente zo mu myezi 3 ogenda zijjawa sente z'omwana nja kuzibba kiwulira ate byatandise ombuuza ngaani ombuuzaako kubuuza kwa sente za mwana wange abadde atya anti sizizo za mulamu wange muleka mulamu wange ambuuze gwaki ombuuze twamaliriza dda betumaze gyonzizaamu wange mama enjo nopa sente tojja kumpa sente kubulako omukono gwa maama kati mukwate empola kuba butagenda bakira bubakizi bwembuuza kibi nnyo okubuuza ekiti ennyo nogenda yite basobola kubuuza mubamanerenda balina okubuuza ate singa obadde wa manerenda essaawa eno sente zino tewaali zifunye nkubuulira mwana wange tewaali zifunye nkuwagaabuwa zino esente tewaali zifunye nebbanga lino bade ngamba singa obadde nawe oneetaaga waliwadde sayininga sente zo kubanja inawe ejja okukwasiza sayininga tobedde bingi ate otandise kuntiisa sikutiisa nkugamba buganda tokkirizibwa kuntiisa munnange kati kankubuulire maama wetuba twogera ebintu by'omu nnyumba muno ebya family ngamba ekika family tolina kujjamu newangi ate agiramuwa maama enjo naye okubeeramu tuyamba muyambi kuba yafumbirwa muganda wange kati gwe ogiramuwa agiramuwa mbuulira agiramuwa maama wo tubadde ku bintu bya family agiramuwa nesente zebagenda kuwa za family kuba kati nakugambye ono yafuuka wa family yaffe ne waafa tusobola okumuziika ewaffe gwanya kuziika ewaffe oli wakika kyaffe oli wakika kyaffe ate maama negendereza nkwata mpola olyankola z'amatooke tumanyi gye ziva okonnangire kubanga nze nebiri bettaka byogerako ensangi biri nkwata mpola sobola obbirinnyamu nja bbirinnyamu ekigere pa tojja kuddamu kubira bakogwe Robin kabakuwe ssente nsayininze bakuwe ssente maama ndiwudde oddangayo mama menjo mpa ssente oli muveeko maama we amaanyi nga mangi ate ntaddemu maanyi mbadde munnyonnyola mukakasa ettaka lyensangi likiwali oyogerako mpa ssente mamenjo amenjo wali mpadde ssente neyanziza okyalina emugwagala asayininga omulala beebo neyanziza mamenjo bannange kanfune sente kale mamenjo neyanziza nzifunidde kukwekaza obadde tejja kuzimba mukazi afuukidde omukazi nafuukidde omukazi aba ne maama oyo bannange tate nje alimba kati nze alwanyi n'olutalo ampeeko emitwalo 3 yasigazaana nkiganyi ngenda kumuwako emitwalo 3 anagange sijja kukiza sikakuba yagenda osasula baba otabadde wano bigenze bitya abadde azinyimye abadde anyimye signature abadde anyimye signature maama lwaki mutima mubi tomumanye futwa atalina mutima mubi zize ambuzize ebibuuzo nanteeka ku nninga paka nange wemutabukire nemuga bino si bya famireyo bino byaffe maama enjo waffe wakika kyaffe kuba twamuzaala mu ggwe tukuziika wano olangiddemu naye kati era kinyambi kuba kati amaze nasayininga maama enjo agenze mu kisenge kuleta ssente agenda zireeta kuleta ssente nkwakaaga si mu bubi Robin ani akulwaniridde tewandese mu lutalo ani akulwaniridde anti nakulese mu lutalo nga bayinza olowooza nkuwolereza nnyo batwalako 3 anaganga nekizibu kimadde gamba kyeyongeddeko kuba mugundi wandeekanidde nnyo wano nazaala omutwe ne guwunga kizibu ne kyeyongerako mpaana sigaza 3 nkujja kufuna nzani anampa Robina waabwe ndeka tugenda sasula tutya ssente ezo nkujja kuzisasula ani agenda zizasula igwe ate ati nze naazijjawo gwatadde mwezaavu omanyi ngino ozijjawo oli nange simanyi oli wenaasonana kuba kati emitwalo 7 wajogedde otya kumbe nawe obadde n'ekizibu kati kankubulire mu nsi muno buli wamu olabirawo omukisa buli omulabirawo omukisa kati buli omulaba opportunity naye nga tubeere mu bantu bakulu twalako 3 nga tuli ba family nze katwaleko 4 anti ebizibu byange bingi bisinga ebibyo
ate gwe kyasobola n'okufuna ekiro ne kati osasobola okufuna yendera naye nze kati ezo mba nkomye sina mulala agenda kumpa kkiriza muganda wange yagasasula tetuganye emitwalo 4 bw'ogatwala gasasule nange ndeeta ezange gatwala ana kange ndi n'asatu onsasulire gatwale muganda wange nzikiriza koziranga anedda leeta emitwalo 10 bw'otwala 3 ojja kulizaako 10 ndanja zikusasulira ku lwekyo nkuyambe kyogamba okkiriza endagaano eyo ekifere kireke nja bisootinga naye 10 naalijjawa ebyo bindekere ebyokusasula ssente ezo binde infact ne 10 kwetufaayo bwozifune wozirete ebyo bindekere kutufaayo tujja kuyiiya kati ngenda mulabiriza nga azireeta nzijaawo saagala nkuweka ezizo maama olutalo wote olundekedde n'oluddukamu bwe tulabye mukazi bwambuukira ate atandise nakunnangira tomulabe bwannangidde n'okunnangira simanyi enkota z'amatooke simanyi biki nze mbadde mmanyi nti bwennaakuyita ogenda kunnemesa omuwa ssente munange era bye mbaddemu ng'era njagala mulemese kubanga era saagala omuwe ssente naye waliwo embeera ezze nempaliriza munaye mwanange okugamba nti mala gakiwa ssente mbeera ki embeera enyize embeera nennemerera sijja kulimu anti eriwa nga nina okukkiriza okumuwa ssente Robina muwe ssente bw'obusente butono nnyo tebusobola tulemeza ojjukira luli bwe nakugamba timberera nga leefu beera ku saidi yange mbijjukira nakugamba nti taata waabwe ayagala kumpa kali akataka nabivaamu tobivaamu maama nabivaamu tobivaamu bibeeremu njagala obibeeremu ate obibeereremu ddala sigenda kubeera mu bintu byo maama ate kankubulire nwaniriramu ate onwanirira liryetaka bwe balimpa ligenda kuba lyange bagaye nti ngenda kubeerako ku nsi myaka 8 biba byammwe ate kati nwanirira gwe ne mukulu wo nassali mposolwanirira nassali nze nagamba ezo nsonga zonna nassali nze nagamba ekintu kimu tulina okusika kye tusobola tukyezze mu nkwawa bwe tuti nze naawe ffenna nga famire juzi wano wali okaaba nga bakutaddeko ekibeera ng'emmaali ekuleka ekuyita mu ngalo omwana singa tebaamutwala ku DNA Nnabankema wali badde okyaseka wali badde ogwe mubyo buli kimu tulina kanula maaso ompulira bulungi buli kimu tulina kyezza owulira kyenkugambye kati omanyi kyetuba tusalawo kiri kimu ekyo kirobina tukifuule kikwano kyaffe kiseeya kyaffe nga kikunfuula mukwano gwani robina mukwata omuweeweete nze Nnabankema abeere ku saidi yaffe kubanga nze mulaba omutima gwe kirina kiyinza otulemesa sikirowoozanga nako ninsobola okukwatagana kwata obusente obwo okiwe oba kirina nnaku kisimanyi kiwe naye nze ndaba bw'oba tokiwadde ssente kiyinza okunnemesa muwe kakati nze njagala oweeweete robina mufuuke bwe muti nze kati nja mukwatanga bebi okuva na leero gwe muweeweete naye nze sijja muweeweeta okuva na leero ngenda kikwatanga bebi omanyi bebi oyo ow'omukibaya oyo tasoboka naye nja kumira pini mbeere bwenti nga njagala kutulika nfe naye ngumira amannyo kyendiko nkiraba nze munnange gye ndaga ndabayo teri agenda kuŋŋamba nti sala nkugambye nze maama sibiriimu oba omuweeweeta muweeweete naye nze sibiriimu wakuweeweeta misana kiro senga abaana sente mbadde nziri eso manyi ziri ku ssimu naye nabadde neerabiddemu ekintu kimu kyokka bwe kiti kikyogwe kusayininga nabadde neerabidde ate gwe taata enjo si gwe taata enjo teekako omukono nti ki tomanyi mannya ago sayininga ate nje wakitabaddewo nga oyagala abeerewo owedde ye yasayininze edda
Namesa akasente. Usayininzeewo. Mama nyisayiniza ongaje kweli nnyo lyange lirya. Anyweza bulungi kalamu naawe gwegire bulungi. Nze sizagala bintu byakudda bina asimu. Baba sayiningirako. Mukwano nedda gwa sayininga. ozirese ngenda muweereza sente ku simu. Angambeza ku simu naye sayiningira ko simanyi kusayininga sayiningirako. nedda bwoba tomanyi wandika obuwandiisi linnya lye. Wandiiseewo nti Robin. lirina aliwandiiseewo. Nze buno omanyi okutabwa wandiika buno osayinize. Magala kunyima ate sente. nze nataddewo Taddewo dda nange Robin. nange nataddewo kati oba muwe kashi. Sina kashi mpozi ngende naye ate sabyambi akutambula kugenda ate nzijje. wazite kadda mu banka sente. Njagala musindikira awo simu. Kyeziri. Ntwalo mekankaga mwetano. Musanvu mwe 15. mutereko nezijjayo. Nazo ngenda zongerako kuno nti mwe 15. Kati woba ompadde ensanvu ompadde. kati agenda zijjayo ati. Wonabo mpa kashi oba ojja kumpa mobile money. Ngenda zijjayo ntya kati soko ombu. Nongamba wonabo nsasula nampa kashi oba mobile money. Ngenda zijjayo ntya. bana ikkiriza bakuwe sente omulundi gumu nakyo tukiveemu ate tubeere wano tukole ki. Anti mbuuziza wano abansasula anampa mobile money oba kashi. naawe omala obudde sente ozaagala oba tozaagala. Nzaagala. obudde bugenda. Sente tuzaagala. Wandiika wano enamba. Tuliwo mengi tomanyi namba yange. Bambi giwandi njagala ebeere yiyo nga gwagiwandiisa. naye baaba kati mutwale neruzira tumanyire bwanaaba aganyuzisa. nze nonkutwala. Naye zino olina ne masiituuke Luzira. nange bwendaba ngagenda siba Alina bangi. ampadde obulamu. Agenda kusiba. Kituufu ajja kusiba ajja bangi. kusiba bangi bwanaatandika okuwula bwati buli omu tagende mu komera. Ajja kugenda. Bamengi wajja ku kamere. mmere bafuna. Kampeeko siri bulungi. Message ogifunya? kebera bwala. Mwe 15. Mu myezi 3. Byonna biwandi ezi zino zizze. Mu myezi 3. Ezi zino zizze. Buli kimu kiyina wano. Ndowooza kati ngende ewa chairman. Obadde serious ku nsonga eyo ekiyamaani. Antereko omukono. kale ngenda kuti. Nange ngenda kutya. Tweyanziza tweyanze kivudde mu mannyo ga mpisi. mannyo ga mpisi genda. Nange n'okiyamaani gedde. mpa sente zange bamwebyo. sindika sente zange. Oli bubi Buganda wange. sindika yangu. Kati osindike. sindika vama. Naye mpa leeta tofaayo leeta nja kwesindikira. toteekako ezijjako. sigenda teeka. Wesindikire plane baga plane. Wesindikire ana cash. Ana cash yes. Tutosindiki tujjako ezijjako. Naawe obadde bubi muganda wange. Naye gwe ogenda osasula. Ne mukyala oteyetawoleka teyeewolekekako. Tawolekeka. Naye lero lwakubeka. Lero lwa nnyama anti bamenye ennaku z'emmere aziteekawo olwo si nnyama. Munaagiryako bw'aba n'akasente nga takata. Neyanziza Kata akasente oyo golaba. Ndibadde afumba nnyama. Genda osootinga ebibyo. Ngenda kati. Nange nsootinga ebyo. Neyanze baba neyanze nga bali kunyimirirawo. Kati ensasula. Kyonna kye kinaabeera. Gwamanyi. Kye kinaakola ki? Gwamanyi bisasula sibinkwatako. Ya. Kyonna kye kinaakola kye kinaabeera. Bini wootamuwa genda kusibirawo. Ate ani abanjagu. Ajja kubanjagu. Alazala abajaze. Wate oneefuulide. Abanda nti abanja gwenze n'ensasula. Abanja babiri nze naawe. Ani kati gutu katenza manyi. Okimanyi kino yayimiridde omuntu bamusiba. Ajja kusiba. Ajja kunnayimirira zigaane. Mwatwale mukomere. Bagambye mbuno kati weeyimiridde jangu osasule nga toziina. Nze kangubuulire omukazi yenna ng'alina ssente olina zimuggyako n'amagezi. Oyina kukozesa bwongo. Abakazi temuli bangu bakuggyako ssente. Era abadde azitumye singa tobadde. Ate nga jjukira gwe wazimuwa. Banna. Tuveeko. Esejja twabunga bikakadde. Okima abadde ajja kaleeta. Ejja nedduba. Namusooke! Mmere weeri. Namusooke. Bambe kamere. Kansooke ndi nange ntambule. Atugenda ffenna. Nedda genda mu kubugo. Nvugaamu.